بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد abalungi mwenna gye muli eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nga tugenda mu maaso n'obubaka bwaffe obw'omwaka guno omupya gwe tulimu ogwa 2022 nga n'ennaku bwe zitandise okutambula. Obubaka bwaffe obw'olwaleero tukugamba nti siima Allah subhanahu wa ta'ala mu byonna byakuyisaamu mu mwaka omukadde, ate okole ekisoboka kyonna okwongera okulongoosa n'okufuna by'otaasobola kufuna mu mwaka oguyise. Siima Allah mu byonna bye wayitamu, kabibe birungi oba bibi ku ndabayo. Ago ge makulu agali mu hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ajaban li amri almu'min, omukkiriza embeera yeewuunyisa, inna amrahu kullahu khair, ye embeera zonna mu mbeera zonna abeera bulungi era afunamu. Nagamba in aswabahu khairu shakara fakana khairan lahu, bw'abeera nga afunye birungi yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne kiba kirungi gyali n'afuna empeera. Agamba nti wa in aswabahu sharru, ate bw'aba afunye kizibu agamba nti sabara, era agumiikiriza, tavaayo nti ate Katonda nze buli kimu kiri kunze, agumiikiriza era neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lahu, era nakyo nakifunamu empeera. Naye ekyo tekifunwa okujjako mukkiriza. Kale abantu bangi bakaabye nnyo ne batunulira omwaka omukadde mu bubi, era abalala omusanga nti nze ebizibu byonna biri kunze, ebibadde kunze, nafiirwa, nalwaza, nalwala, bizinesi yange yayonooneka, emirimu gyange gyakyankalana, nabeera nga byokka atunuulira bintu byokka ebiri negatiivu, abulwe wasimira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nkugamba nti byonna ne biba nga byakutuukako, kikumala okuba nti nno wasigaza ekyengera ky'obulamu, okyali mulamu, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa ekyengera ekinene ennyo eky'obukkiriza. Kubanga bangi nnyo bandyagadde, wali tolina kyobasinga bwe weetunuulira mu bulamu noga nti yanze gundi nali mulamu nnyo mmusinga, nga bw'otunuulira baali bakusinga obulamu, baali bakusinga okubeera obulungi, naye nga bo Allah subhanahu wa ta'ala yabajjawo gwe n'akulekawo nga tolina ky'omuwadde. Kiki kye wamuwa? Lwaki kale tosiima ekyo kyokka mu byengera ebingi Allah subhanahu wa ta'ala byakuwa? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bwe musalawo kubala byengera bya Katonda byabawadde temusobola bibala kubimalawo. Naye omwana Adamu olubeerera awakanya buwakanya n'agaana okusiima Allah subhanahu wa ta'ala. Naye wa fi anfusikum afala tubsiruna, Allah yagamba ne mummwe mwennyini byengera nga weetunuulidde ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byeyakuwa ku bulamu bwo, ku ndabikayo, olaba, owulira, oyogera, bingi byengera byolina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, naye temulaba. Lwaki mutunuulira bibi byokka mukaabe nti omwaka nze sina kyengufunyemu? Kale mbeewaza kubeera nti nno muvuma omwaka ne mulagira ddala nti temulina kirungi kye mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, musigale awo olubeerera nga muli mu kukolima na kwekubagiza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani mu suratul Furqan aya y'enkaaga mu 2 nti wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura, nti Katonda yekka alina obuyinza era yakikola. Allah subhanahu wa ta'ala ye yafuula ekiro n'emisana nga bigoberegana, kino kivaawo kiri ne kiddawo, liman arada an yadhakkara aw arada shukura, ng'ekyo kimala omuntu yenna yagala okwejjukanya n'okwebuulirira n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, bw'alaba ekiro kizze omusana ne guvaawo, omusana ne gujja, ekiro ne kivaawo, nga ye waali yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, najjukira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala.
mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atunyumiza mu hadithi etutuusibwako Abu Huraira omu ku basahaba be radiyallahu anhum nga bino bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi al-Qudus. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti qala Allahu ta'ala, Katonda waffe omugulumivu yagamba nti yu'dhini ibnu Adam, nti omwana Adamu nno yanyiiza. Omwana Adamu yenna akola kino, anyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ali akola ki? Agamba nti yasubbu ddahara wa ana ddahar, n'avaayo n'avuma omwaka nga nze mwaka. Kitegeeza ki? N'ogamba ze bino simanyi binafiiriddwa nafiirwa nabaki, omwaka guno mubi nnyo gubadde, n'otandika okuvuma omwaka n'ebyagulimu, naye ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala byonna ye yabikola. Allah gamba nti wa ana daharu, nze mwaka, omwaka sirinyamanyaga Allah subhanahu wa ta'ala, wabula yali ategeeza nti yayina obuyinza okuteekawo byonna ebibeerawo mu mwaka. Biyadi al-amru, obuyinza bwonna buli mu mikono gyange. Uqallibu layla wa nahara, nze nzijawo ekiro nenteekawo emisana, nzijawo emisana nenteekawo ekiro. Kale mu mbeera yonna obuzibu bwonna obwatugwako mu mwaka ogwayita oba ogwayise, tulina kubeera nga tubugumiikiriza olubeerera, tubeere nga Allah tumwebaza bwebaza mu mbeera yonna. Tumwebaze ate tumusabe okutwongera ebyengera bye yatusuubiza. N'agamba nti wala in shakartum la azidannakum, ekyengera kyonna ky'oba ofunye gwe oba oyagala Allah akwongere, kyebaze bwebaza. Agamba munaamu neebazizza nja kubongera. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, ne bwe munaawakanya bye mbawadde ng'olondamu bibi byokka n'okolima n'okola ki, inna adhabi la shadid. Allah atugamba nti ebibonerezo bye byamaanyi ate biruma nnyo. Kale weewale ebintu ebiri haramu ebiyinza okubeera nga yeyavaako ensonga y'okubeera nti nno tewasakisidinga mu byokola. Edduwa zo tezayanukulwa ne pulaani zo tezatuukirira, gweoyinza okusigalawo ng'okokkolima naye ng'ate kyava ku ggwe nga tonyweza kusaba kwosaba Allah subhanahu wa ta'ala, kyava ku ggwe ng'oyina byokola ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala ne bimugaana okwanukula edduwa zo. Mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba inna al-abda la yuhramu rizqa bidhanbi yusibu, nti omwana Adamu asobola okubeera nti nno apatikana n'oyiya n'okola kino n'okola ki, ne Allah riziki n'agikumma. Lwaki? Lidhambin yusibu, ng'oyina ezambi lyokola ne linyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kale nga tonnanenya Allah, tonne sunguusula, simanyize Allah teyampa kino, kimanye nti eyinza okuba ng'ensonga yakuviirako Allah obutakwanukula oba obutatuukiriza pulaani zizo kwe kubeera nti olina ezambi liwalemerako. Kakati wenoonye weekebere ogende nti kino kirabika kyali kinyiza Allah subhanahu wa ta'ala, guno mwaka mupya 2022 kanneerongoose kanneetukuze wa Allah subhanahu wa ta'ala, nziremu buto okupatikana okukola ate nga bwe musaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti akwanukula. Al-Hasan al-Basri ng'anyweza ensonga eyo agamba nti ye bwe yalabanga ekire ng'agamba nti fi hadhihi wallahi rizqukum, ndabira ddala nga riziki yammwe eri awo wennyini weeyina okuva, walakinakum tuhramunahu bikhatayakum wa dhunubikum, naye amazambi gammwe mangi, Katonda mumujeemera n'abamma riziki eyo. Riziki ki gye yali ayogerako? Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Dhariyat aya 22 nti wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, nti eggulu lyeririmu riziki yammwe ate lyeririmu nebyemusuubizibwa oluvannyuma lw'obulamu buno obw'ensi. Riziki yammwe aga yali ategeeza nkuba eva mu bire ebyo mu ggulu, enkuba n'etonnya ne mufuna riziki. Agamba nti ate nejjana naye era eri mu ggulu. Abu Huraira ye yagamba nti otunuulira obutunuulizi ekinyonyi, bambi akanyonyi akatono akatasobola kweyiyiza, tamutu fi wakriha min dhulmi dhalim, naye ne kabulwa riziki ne kafa, enkuba negaana okutonnya olw'okuba waliwo omwana Adamu omulyaza amaanya. Kale nkugamba ddamu weekebere nga bw'opulaninga nga bw'otegekera
2022 Allah subhanahu wa ta'ala akwanukule edduwa zo biidhnihi ta'ala n'ebigendererwa byo aberenga akuyamba okubituukiriza. Mujahidu yate yagamba nti innal bahaima tal'anu usata bani adam, nti ebisolo ebyo byolaba bikolimira abaana Adamu abajeemu. Lwaki? idha shtaddat sana, ensi bweyitirira obukalu ng'enkuba tetonnya nga bikolimira abaana Adamu. idha shtaddat sana wa amsaka almatar, enkuba bwegaana okutonnya, nga bigamba hadha bishumi ma'siyati ibni adam, nti ebizibu bino tubifunye lwa bwonoonefu bwa mwana Adamu na bujeemu bwe. Allah anyiize n'atassa nkuba ffenna tubonaabona. Ikrima agamba nti ebintu byonna ebitambula ku nsi wadde ebiwuka, agamba nti nno byonna bigamba muni'na alqatra bidhunubi bani Adamu, nti enkuba eganye okutonnya olw'ebyonoono by'abaana Adamu. Kale Allah subhanahu wa ta'ala oluusi ayinza okubeera nti nno mulina ekibi kye mukola, gwe ng'okikola ng'omuntu nga kyekyavaako Allah obutakwanukula n'ebintu byobutatambula, oba okuba nga kikolwa abantu okutwaliza awamu mu bungi, nga bye tulaba obuseegu, ebintu ebikyamu abantu bye bakola nga tebafa nayo ebiyitiridde ku nsi olwaleero, ng'abantu babikola nga terina babagambako. Allah subhanahu wa ta'ala oluusi n'anyiiga nassa ekibonerezo ekibuna nalumanya ne saalumanya, eyabyetabamu ebikolwa ebikyamu n'atabyetabaamu. Abdullahi ibn Umar atunyumiza n'agamba nti sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nawulira nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba idha arada Allahu biqaumin adhaba, Allah bw'aba yagadde okubonereza abantu, aswaba al-adhaba man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim, abaana Adamu bwe bakola ebyonoono Allah ayinza okunyiiga n'asalawo okubazikiriza bonna. Bw'aba azikiriza oba abonereza oba assa ekibonerezo ekyawamu, bwavu, nkuba butatonya, emikisa okubula, Allah ayinza okussa ekibonerezo ekyo ne kibuna abakola ebyonoono n'abataabikola, ate ku lunaku lw'enkomerero n'abazuukiza okusinziira ku mirimu gyabwe, nga jajja okwawulira naye nga wano ku nsi ekibonerezo akirese ne kibeera nga kibuna. Kale nkugamba muganda wange, mwannyinaze, oba bizibu kibi wafuna mu 2021 byerabire, obeere nga yongera kwetereeza. Oba wafuna ebirungi, byonna biwafuna, weebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Yitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'okola emirimu emirungi, kikuyambe okutuukiriza ebigendererwa byo mu mwaka guno omupya, ne Allah subhanahu wa ta'ala okwanukula edduwa zo. Ate nkugamba nti kola n'ekyenjawulo, obeere muyambi eri abalala, oleme kwefaako wekka, wabula yamba ne b'osobola okuyamba, oba oliawo ne bakulaakulana ku lulwo mu mwaka guno omupya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wal asri, yalayira omulembe n'agamba ndayidde omulembe, innal insana lafi khusir, omuntu yenna gyava ne gyakoma ali mu kufaafaaganirwa, okuggyako bano bokka be yajjamu. Agamba nti illa alladhina amanu, batali mu kufaafaaganirwa ku nsi ne ku nkomerero, be bano wammanga. Alladhina amanu, abo abakkiriza, wa amilu salihati, ne bakola n'emirimu emirungi, watawasaw bilhaqqi watawasaw bisabri, ne balaamirigana ne ku mazima, ne balaamirigana ku bugumiikiriza. Bw'olabanga munno ng'afunye ekizibu, beera nga omuyambako kugumiikiriza na kudda mu mbeera, so si kubeera nti olowooza nti ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna biri ku ggwe, gw'osinga okubeera obubi. Obubaka bwaffe obwokubiri mu mwaka guno omupya 2022, tugenda kubugobereza obubaka obulala obwokusatu insha Allahu ta'ala, nga bwo bujja kugamba nti raji nafsak, damu weekebere, weekyekinge 2021 oyo obadde otya, era olongoose wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, olongoose wakati wo ne bantu banno, baana Adamu banno, bw'onaaba weekebedde kijja kuyamba okubeera nti nno otereeza. Ate tolowooza nti kentuuse mu 2022 nina okumumalako, wabula olubeerera beera mulungi nga weetegese nti Allah subhanahu wa ta'ala waba asaliddewo wonna okutwala, era akutwalirawo, naye akutwale ng'oli mulungi eri Allah, ng'oli mulungi eri bantu banno. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.